before I speak, I brought one of my fighters, because I normally have abarwanyi bannange. Olwakalwan kannange getwalwana entaro, njagala otegeeza abantu bano engeri gye twalwanamu. Yogera mu Luganda by'Oluzungu bireke bisitawanya, Oluzungu lwatukoye nalwo. Nayanza mzee amanya nze Nakyambade rest abajjukira emboozi ey'ebijambiya e Kalungu yenze. Njagala okwebaza mzee ku nsonga ya security. Ekintu kya General Katumba ekyabaddewo mu butuufu nga kyeraliikiriza muko, naye ate twebaza Katonda nti kati nze nga ku nsonga yange ebyaliwo ebijambiya abakyamu basobola okukola ebintu naye tebajja bikolera lubeerera. Ekiseera kyabwe kituuka ne kikola ki ne kiggwako. We tutuuse kati mu Uganda security si yeeraliikiriza ennyo kati we tuli. Njagala okugumya bannayuganda nti ku nsonga ya security nze ndi mugumu olw'ensonga nti omukulembeze gwe tuyina ebintu biyinza okuba nga ebitambula empola oba abakyamu bakola bye bakola ne babula, naye buli badde era balikwatibwa ebintu bino biriggwawo. Ani yali amanyi nti e Kalungu ebijambiya birikoma abantu ne beebaka ku tulo? Ekiri e Kalungu olwaleero actually okuva lwe bakwata ab'ebijambiya Kidawalime ne group ye, abantu kati abeetema beetemera bibanja bintu birala naye ng'abantu beebaka. Si kyekiri ekyaliwo kyasemba ku nze, teri kyakizeemu kubeerawo. Kati olw'okuba nti ebitongole by'obukuumi bikola omulimu gwabyo tuyinza obutabitegeera ffenna nga bannayuganda kyekigenda mu maaso, naye nze ndi mugumu nti n'abalumbye General Katumba yadde bayinza okuba bakola mu nkola y'emu basse n'abantu abalala mu ngeri bwetyo, Afande Kaweesi n'abalala, naye era tubeere bagumu na kino kijja kuggwa. Tubuulire ekyaffe ekyaffe waliwo group y'abavubuka baali babiri e Masaka eyo, naye mu kusooka era nga bannayuganda bwe tuteebereza abantu baali bamanyi nti kibinja ky'abantu bangi nnyo. Gwali mwezi gwa Kutaano, kyali kiro, lwali lwa Mande, nze nali mu nnyumba nga neebase. Mwezi gwa Kutaano mwaka ki? 2018. Nali mu nnyumba kiro nga neebase. Mu nnyumba twalimu abantu babiri, nze n'omwana omuwala omulala, kubanga ennyumba ya project awo we nali mbeera nga tulimu abantu babiri. Nsula ludde eno naye asula sayidi eri. Ngenda okuwulira omuntu alinga akwata ku luggi olw'emiryango. Mukamera naye yeeyanza okusa Katonda, yeewuunyisa. Nazuukuka n'essimu yange nga ngikutte mu ngalo nti nsale nzire mu kisenge ky'omwana ndabe yafulumye wabweru gwe mpulira ebweru. Okusala okudda mu kisenge ng'omuntu wona otunula nti wabanga omulyango gw'emiryango mu ggulu omuntu yafulumye. Nga ndaba kateni buli kimu kiri bulungi. Natuukira mu kisenge ky'omwana okubikula kateni, nze namuzuukusa okubikula neeti, nze nagijjayo ne muyita Susan ne mubuuza essimu yerwa, kubanga nalengera omuntu nga flashinga torch bwenti, kati nalowooza oba afulumye na ssimu. Ne mubuuza essimu yerwa n'agindaga, n'omutima gwe ne gungambirawo nti kati ebweru babbi. Ne mugamba tukubire neiba waffe maaso, nangamba musawo siinaako airtime, n'enkwata yange n'enkubira neiba wange ndi maaso ng'essimu ye teriiko, n'enkubira omwami omulala bamuyita mwami Mugejja, neiba wange waggulu. Ne mugamba tata Mati ninyamba, ndaba abantu ewange naye balabika babbi. Nzijjaako naye n'ennamba ya Osi mujagala omukubira tata Mati anziriza, ambuuza musawo kiki. Kati nasooka kukwata tata Mati naye ngendo gikwata ng'olompulira emiryango endabirwamu ziyiika oluggi ng'endabirwamu bagikubye. Kati nakwata bukwasi essimu n'enkuba nduulu, nga ne tutandika okuba enduulu. Nkuba enduulu nnyo nnyo ng'omutima gwange guŋŋamba bwe bawulira nti tukuba enduulu bagenda, naye ngenda okuwulira entebe mu ddiiro bazisindika ne mmanya nti kati bayingidde. Essimu n'enjijjako saagirinda nakuzikirira ddala, n'enjisa mu ddirisa n'enjisuula ebweru. Ngenda okuwulira nga basamba oluggi lw'ekisenge lwe twalimu, kubanga bwe mmanyi okumanya nti babbi nzira ku luggi ndusiba.
Esimu ngisula nsanga sinajja na mukono bwenti mu ddirisa. Nangamba olekana kisirika njagala ssente. Nintambula nabo nenzira mu kisenge kyange. Bwe nzira mu kisenge kyange nabo nayina ensawo gye nali nkoze nayo zino zituuka ku mugongo mulimu ID n'ebintu ebirala nzijamu emitwalo 2 n'ekitundu kubanga gye gyalimu. Njibawa ne bangamba osaaga gujja kuleeta ssente. Ne bagamba ze nnina ne bagaana. Ne basooka ne bakebera ne banoonya akaawo. Naye ng'omutima gundi wabweru essimu gye nakubyo bagwe nagambye yakitegedde simanyi. Banoonyeza Kidawalime sawo najuka ku mugongo n'ateekamu ebiri gye ne bafuluma. Bwe bafuluma ndowooza bagenze neesibirayo mu kisenge. Nyingira wansi w'ekitanda. Kaseera katono nnyo ngenda okuyaba bakomyewo ku luggi bakonkona gulawo. Oli namugamba oba afulumye nti amwali yeesibiddemu. Ngenda okuya nalo balusambye. Yasamba ogusooka n'enfulumayo ne nnyingira mu kinaabiro kisenge wano kinaabiro n'ensala n'enzira mu kinaabiro nga sikyalina na waakwekweka. Kati bwe bayingira era yasooka kumunisa wansi wa kitanda nga manyi gye neekwese mbalengera mu kinaabiro nyimiridde bangamba olemedde ssente. Naye wano mu kusooka nga tebannafuluma kisenge kyange banoonyezza zibabuze awo nange nnoonya ensawo nze nazeetinkuulira ebitanda n'emifaliso n'engikyusa nga mbagamba ne wano nterekawo ssente neeno naye nga ngulabudde abajja basobole otusanga. Bwe nyingira mu kinaabiro bayingidde Kidawalime bawaanyisanga ekisenge gye bansanga balowooza bagye nali nterese ssente kuba kyo bakitinkula nnyo n'okusinga ebisenge byonna. Ono bwakusigalako ssente ozigaanidde ogenda kufa toli musawo musala abantu leero nze ngenda okusala. N'oyo n'agenda Kidawalime nadda kagali akalala gali wangu nako ne kadda bwe batyo. Kati Kidawalime aba ansigaddeko. Angamba ogaanidde ssente kale weeyambule. Nali ndi munaiti nangamba jjamu empale. Nebikula nangamba bikula. Yina simu nene bulungi nnyo atandika okuba ebifaananyi. Bwangamba kyuka. Amala ngamba jangu. Mve mu kisenge mu kinaabiro we nali nzire ku kisenge nzire mu kisenge. Lwali lwa Monday tuva mu weekend nali ntaddeko essunga yange etukula enkuba yali tonnya wabweru batambula n'ebigatto katinga. Ebigere wansi bikyafu ntunuyo obuliri bwange bwe ngendako mugamba kannaabeko ebigere. Naye nga wonna kubuzaabuza. Nayimirira naninda kati awo tuwulira omuntu wabwe ng'atambula alinnye mu bigiraasi emiryango. Kidawalime ayita afande okumalayo afande omulundi ogwokubiri ne tuwulira essasi wabweru n'anta omukono n'afuluma awo nawulira nga mpulira ninga abadde aloota nga ninga abadde abbira nga nvaayo bwe nti naye nga nninda nga ŋŋamba agenda kukomawo agambe tufa bameka tufa babiri. Kati awo amasasi geeyongera wabweru geeyongera Kidawalime bwe yagenda teyadda nasigala nyimiride mu kifo kimu bwe nti nga ŋŋamba obaakomawo teyadda. Amasasi ne geeyongera wabweru kati bali be nali nkubidde obaali bakubidde osi aze n'abasirikale abalala gali wangadduka mu kavuyo ako basigaza Kidawalime bamukwata. Osi yajja n'omwami mula crime preventer kyakuwa nga bakwata Kidawalime naye yabalwanyisa yalwana agezaako okudduka agezaako okubuuka akatimba naye mukama wakisa. Ne bamukwata abantu olwo beeyongedde omwami no gwe yakubira abantu bonna awo kubanga abantu baali bakooye kati yakubira abantu kubanga gwali mulundi gwakubira okomawo ku kyalo. Abantu bonna ne bajja kati nze ngenda okufuluma nga mpulira Kidawalime akaabaleekaana afande ensonyiwa afande ŋŋonze naye nga mpulira eddoboozi limu siwulira lyakubiri. Nzira mu ddirisa nga ngamba afande bali babiri tali omu nga baŋŋamba omu adduse awo wenfunira amaanyi agafuluma. Bwe natuuka ku Kidawalime namukuba ebikonde nga mpulira tebimunoga na bulungi kuba yali mukambwe oli simanyi nakumanya. Naye okumutuukako nga wansi amagulu tacha eno waggulu nga gyasitula nga amagulu wansi tacyanyeenya. Olwo abantu beeyongedde ab'amayinja abakola ki ate omutima munda nga musajja bagenda muttira muno munda njagala ogamba bane bamufulime wabweru nga abantu amaloboozi mayitirivu nga tolina nawo okiyisa. Fayinaale mayinja biki ne bamukuba n'afiira awo. Bw'amala okufa osi amugjamu amukuba ceeka amugjamu ekipapula nga kiriko ebifaananyi byabwe bibiri kuba baali babatimbye endooza Masaka muno bakino bakitimbula wasimanyi nga Kidawalime kirina mu nsawo kiriko wanted. Omusirikale n'agamba bano si be baana abatoloka mu kkooti e Masaka emisana be banoonya. N'akindaga bwe nti kuba amataala gaaliko mu nnyumba nga nabalaba bulungi ne mugamba be bano kati ku bantu be baali babba omulundi ogwasooka baaliwo ne babalaga. Omwami mu n'agamba be bano abaana abanziba omulundi ogwasooka. Awo omusirikale n'atandika okuba amasimu ne bakuba ekalungu aba prison ne bajja ne bakonfaminga nga ye Kidawalime. Bw'atyo mukama bwe yansaasira. Oli yadduka eyadduka
oluvannyuma lwa wiiki emu bamukwatira ntuŋŋama eyo. Yes. So kati, so therefore, thank you very much. Welcome, sir. This is my co-fighter, the Nakyambade. Yes. You can see this Kidawalime group are the people who had killed 5 people on New Year's Day. New Year's Day ya mwaka wa 18 2017 as we are entering 2018. So this group, this fellow Kidawalime, who was killed trying to rob and rape her, had been involved in killing 5 people on New Year's Day of 2018.